ekisooka amayirunjolidde mangi owenze kimenke totalina pulaani osole ya kitaawa tenunyukiza akabaani omukisa mpewo fuse kisiraani toli rasta oli masi wesiba kunjaye magezi matondo nyino nene zetaga panchi nyoko omusasi kuba akabawo buyayi omwana wagana okusoma wadamuja esembezi kujjude kati buli omako kyayi obokunaabo kuganya fazali wetawazi kati lwanga kazitwalo kakasenti nkubambi abakamulwaga ntuuse kati bike muwandi heyo ne Mario Rebo kanfe rwandi show ensomesa kirenzi kyoza kyamalayo kyatandikuzoleye abasookawo nze ndaba kyetagatwala ku ssomero ndabe sendingidi nyo oba ndabise omudingidi nyo ndabe sendingidi nyo oba ndabise omudingidi. Akayimba aka Rebo ndabise ndingidi kayimba kakabi nga bw'okawulirizzaamu awo agambye nti ndabise ndingidi alumba principal Bobie Wine gegamu ku magye aga Bobie Wine omukulu Rebo muyimbi muto era nga wa dancehall akuba ekika ekya dancehall. I believe is a good artist okujjako okuba nti walumbye ate tugambe alumbye America kubanga alumbye Alien Skin nga mulagirira oba nga mulangira nti alabise endingidi eya Alien Skin. Kayimba keeko ndabise endingidi okwogerako otya genda mu comment section oyogere kayimba ako ak'omulenzi amanyiddwa nga Rebo kayimba kapya alabise endingidi ngenda kukakwongera wano mu buwanvu bwako kaggwayo kawulirize bulungi nnyo olabe ki kyayogerako ayogera ku ki ngenda kuba ate nkakuteerayo mu maaso wano obe nga ati akayimba konna okawuliriza owulize ddala Rebo kikyabadde ayimbako nga ye kikyategeezera lwaki alumbye Alien Skin naba nga ate amukubira akayimba akenkanidde awo ngenda kakuwa mu maaso wala kyoba okola tappinga wali mu kigalo obe nga ate osubscribinga same time kubanga bompa ekigalo olikinga video egenda kuba ate etambula etuuke ku muntu yenna eyali agadde okuba nga ate video eno agiraba abe nga ate emutuukako same time kyo kyoba okola subscribinga likinga commentinga oyogere ku kayimba k'omulenzi ono okwogerako ki ye walumbye anaasobolawo okulumba Alien Skin ndabise ndingidi ke kayimba ndowooza Alien Skin success ye badde nnungi mwimbi mupya tanaweza mwaka mulamba ng'ayimba era byakoze binene bingi nnyo byataddewo ng'omuntu meaning success ye so far yeyogerera okubeera nga ate ennyimba nga zino zijja ne zimulumba wali ensobi alina kutereeza ludda wali obuzibu ye nga Alien bwe buzibu oba ki oba success erina weerumira abalala ne banga ate bayisa bubi okubanga alina waatuuse osogenda mu comment section oba nga ate oteekayo ka comment ko ne tulaba ensonga zino nga bwe zitambula njagala mukuwa kayimba kano nga bwe kali okawulize bulungi nnyo nga bwe kaggwayo ekisooka amayirunjolidde mangi owenze kimenke totalina pulaani osole ya kitaawa tenunyukiza akabaani omukisa mpewo fuse kisiraani toli rasta oli masi wesiba kunjaye magezi matondo nyino nene zetaga panchi nyoko omusasi kuba akabawo buyayi omwana wagana okusoma wadamuja esembezi kujjude kati buli omako kyayi obokunaabo kuganya fazali wetawazi kati lwanga kazitwalo kakasenti nkubambi abakamulwaga ntuuse kati bike muwandi heyo ne Mario Rebo kanfe rwandi show ensomesa kirenzi kyoza kyamalayo kyatandikuzoleye abasookawo nze ndaba kyetagatwala ku ssomero ndabise endingidi nyo oba ndabise omudingidi nyo